kati kasooke nkubulire kino nze embwa ngiyitambwa era seekweka lwaki kiba kibi nnyo okulimba omuntu n'omuseeneekereza. Eddiini gye nsoma ya Busiraamu, eddiini eragira okusonyiwa, ddiini zonna era mu muntu nasonyiwa kubanga senga saabasonyiwa nali nja kukwata akakumbi n'embazzi ngende nga nkuba omu ku mutwe. Okitegedde? Kitegeeza nti no nakola ki? Singa saabasonyiwa nali ku busungu bwe mbalinako ne ku mbeera gye bampisaamu naki kye banteekako kubanga nze nafuna damage etagenda kumponako emirembe n'emirembe amiina ey'obusungu. Oba okitegedde? Ey'obusungu eri omuntu obenje era ate yekyali gye kyansiza okufuna. Era senga saabasonyiwa nandikutte akakumbi nengenda nenkuba omu ku omu oba nabo banzise oba bakola ki, I don't care. Wano Tronaz Media kwe tuli ate tugguse nate n'omugenyi waffe tali mupya gye muli kajiiko n'atabula n'ekitundu kyaffe ekyokusatu abuzaako abalabe baffe awo nno tutandike programu yaffe. Omulabi wange omulungi nkwebaza okulabika nti nno otambula naffe oba ne Tronaz Media wonna we tuba tuli. Amanya yenze omwana mamange omu yekka bw'ati atagejja atakogga atagenda kakonge ka ku kkubo akeekoonako yaagwa. Yenze kajiiko n'atabula ovu Uganda atagejja atakogga atagenda kakonge ka ku kkubo akeekoonako yaagwa. Ndowooza mukitegedde awo nno tugguse n'ekitundu kyaffe ekyokusatu. Ndowooza ebitundu byonna ekiso ekyasooka mwakiwulira, omusota gwasula waggulu nga yasuze wansi, ekyo kisobola. Ne tujja mu kitundu ekyokubiri naye ng'era bwe bityo kati nno tuli mu kitundu kya kusatu. Mujjukira nti twakoma nga tuli Bugerere, awo nno ndowooza we wonnyini we tujja kubanga tutandikira awo wennyini awo. Yeni we twakoma nga taata wange antadde mu mmotoka nga amaze okuba muganda wange essuwaani y'emmere. Awo naawe towe naawo. Munnange ate nali nnamukolera ky'omuntu omuwoniza emirundi egiwera agaanyi. Kati nga ky'olina okukola kiri kimu oba okitegedde ku bwongo bwange kye bwali bumpa kyekyo era nali okke nakyo, nali contented nakyo. Awo taata wange we twamala awo okukola okuzimba ne tukwata ekkubo ne tuvaayo nanziza ewaka. Nenziramu ne ŋŋenda ku ssomero okusoma. Kati ebiseera ebyo nga nali nsomera ku Nansana Muslim Primary School eriri awo ewa Katangawuzi era wonna tulira P7 yange. Then era mu kyo nze omu ku bayizi mu ssomero eryo abasinga okufuna ebirabo ku ssomero eryo eby'empisa lwa nsonga nalina empisa naye ate abasomesa kye batamanya lwaki nina empisa nti nno olwo nali mbulirirwa, nali mmanyi ki kyendi nti nno nali mentally disturbed nti gwe wontawanyiza bw'oti kitegeeza nti nno ojja kufuna kitali kirungi. So kati abasomesa bakirabanga omuntu ow'empisa naye nga ate si we kyakola ki, si we kyali. Era ebirabo by'empisa nabifuna ne nnenyigira mu by'obufuzi eby'obukulembeze. Natandikira ku bwa food organizer ne nvuganya n'abawala baali babiri nga nze ndi ku omu ne mbawangula. Then omwaka ogwaddako ne neesimba okubeera deputy head boy era ne mbuwangula. Mu kutuula P7 yange nali HP era ne ngiwangula. Awo ne mba nga ndi mukulembeze. So era awo mu kutuula P7 yange nafuna 16 aggregates second grade super 16 bwe bayita abazadde baffe okujja okunona results. Nafuna results zange kubanga nali nkoze bulungi already 16 ate ne bampa n'ekirabo eky'okw'omwana kyasinze okuba n'empisa ku ssomero. Bo balowooza nti oli wampisa nnyo. Wampisa kumbe katula kebiseoka. Okitegedde? Then we navaawo nenjoininga essomero nasomera mu secondary bayita Strive High Kawaala. Strive High Kawaala ginatulira P7 yange naye natandika secondary level O level
we natandikira mu S1 nali natandikira mu second term we natandikira nali nasangira bali mu kuvuganya kwesimba ku ba prefect ne nesimba ku bwa time keeper so koleke nga wakayingira essomero n'ogamba nesimbako nesimbawo kwegamba ebyobufuzi byo bivudde mabega ebyo byali bivudde mabega nesimbawo ku bwa time keeper we nesimbawo ku bwa time keeper nembuwangula nayita wana opposite nga tewaliwo n'omwanvuganyiza kati deno mwaka ogwaddako ngenze mu S2 nesimbawo ku bwa deputy head boy oba assistant head boy oba assistant HP nesimbawo era nembulya then omwaka ogwaddako nesimbawo ku bwa HP no ku bwa chairman students council judge chairman students council nesimbawo era akalulu nako nenkawuta buva then kwesifo yange nesimbawo era nze nali HP owa 5 high Kawaala era awo when nabulanchingira nenfuluma nenzija netandika okulabika nti ntandika okuyiga eby'amasannyalaze muso tata wange oyo omuto era yali ampeera n'abantu ab'enjawulo nti nno yankwatirako ko tata wange yafuna omusajja yali amanya amasannyalaze nga yagasoma Makerere University kati n'amunkwasa anjigirize iyole ne practicals ekiro yansomesanga kati bwe twakeranga ku makya najja n'aŋŋamba nti nno kino kye wasomye wano kyekino bakolawe bati nawe bati era nenkugo yansomesa okumala emyaka 2 era ekiringa intani yange nagikola ku Virika Church eri Fort Portal bagikola ko innovation era inzo omuko nakola intani era nembanga nakuguka bulungi nnyo by'amasannyalaze nenvayo era mpitibwa engineer Ntegeddirisa ngo jogwa nakakajiko natabula benkozesa mu medias mu medias erinnya bampita Ntegeddirisa engineer Ntegeddirisa Nero ligenze lisanguka mpola go sobola okubuuza omuntu nti no engineer Ntegeddirisa yaluwa obadi salo nakubula ani agasimuula ko otegede simanyi kirayika gweke nnyini kirayika ago gagenze mpola limukulimu era osobola okutambula bw'obuuza Ddirisa osobola okumala ko nga teriwo n'omwammanyi naye kasobuuza omwana mama ngomu yekabwa ati atagejja atakogga empapula z'okukola amasannyalaze zina empapula z'okukola amasannyalaze sizirina sizirina ezo sizirina ku lwansonga nti nno ono yanjigiriza ng'omuntu nemba nga nkola ki nga wenti ku level gye nakomako then mu masannyalaze kinabidde okugamba nti no nino ne company eri registered bagita Poland Technical Service ekola wiring ekola by'amasannyalaze cameras installation ebikolagana n'ebyamasannyalaze byonna era eri registered office sangibwa mola mu Kinyarwanda tova mu Kinyarwanda wamala mu Kinyarwanda yo dake wa Kiso ku headquarters ngeje waliwo nafunira omukisa tugende mu maaso then kati awo namala okusoma kwange nemba nga ntandise okukola emirimu gyange egy'enjawulo kati awo natandika okukola emirimu gyange egy'enjawulo nga nkola ku kibanda eky'embawo namala okusoma bwe tesasooka kufunirawo mirimu nemba nga nvuga manda nkima mazzi nga nkola emirimu egy'enjawulo naye mu kyo nga olwo nno mmaze n'okulabika nti nno nfuna omukyala namufunira mangu ddala kati deni waneeno ng'omukyala ali wako embeera nebanga omukyala omufuna otya omukyala namufuna wengeri gye nali tino ndi musabuzi wa karaoke super era namujja mu karaoke mu kidongo olwo nnyini lwe namukwana lwamutwala ewaka namuleeta ewaka sokoleke kajiko ntwala supidi gwe lwamufuna yes nomugaa tugende waka yennyini nkuwasiza yes era awo wennyini obufumbo bwange bwatandikira nasooka netambula nendowooza olmost okumala emyezi ng'ebiri bwe natuuka mu myezi ng'ebiri awo tata wange nampita omuto oyo yankuza naŋŋamba jangu nampa eziti zaali siringi 5 oba 10 naŋŋamba agenda ku dduka ogule kando ogule ekibiriiti n'akatala katadooba bisale waliwo katala katadooba nengenda nembigula nenga simanyi kikyategeeza nembimuleetera olwabita nembiteekaawo naŋŋamba n'atula bw'ati naŋŋamba okimanyi nti nno okuze naŋŋamba nti nno nemugamba nti nno ye naŋŋamba nyina omuntu gwe ndaba emmanju eyo nali ensolo eri ku boys court emmanju naŋŋamba nyina omuntu gwe ndaba emmanju eyo atavaayo yeekulubeesa nakyandibanga maama wange era bwatoganga yandibanga maama wange namugamba ti ekituufu naŋŋamba okay naŋŋamba lwaki nkutumya ebintu bino nze mbadde nakimanya dda akatadooba kano nekanda eno n'ekibiriti kino tegeeza nti nno bikukumira mu kitangaala mu bufumbo obutuufu olabike nti nokola ki nti ofunye obuvunaanyizibwa from today onwards ofunye obuvunaanyizibwa
nangamba n'ekyokubiri wano wooli nze ngaffe abantu abaganda sigenda muto yemu ne mukamwana tegeeza ati no yiye amagezi okola ki onoonye okola ki nendabanga ddala ebyaddala naye anvuddemu nga sirala kyakuzzaako ene wekyesitamanya nti naate yali ampa kaleji n'amaanyi okubaako kyenkola ki kyenkola ate kyenalaba oluvannyuma olulaba nga mbonyabonyeza ne ngamba nno taata wange abadde angaidi nga yanvuddemu naye teyandekerera bw'atyo yasigala ng'akyantambulirako naŋŋamba nti tutudde emabega tupeeke taatawo waliwo taata wange we yali yampa naye kati baganda bange ne batundawo ne maama ne batundawo naŋŋamba nti ddayo emabega osigale ng'okola ki obanje bakufunire wa w'obeera bwatyo twatambula babiri naye ne tugenda ne tutandika okubanja taata wange anfunire w'embeera era bw'atyo taata wange yakwata $4,000,000 n'aziwa taata ono ne tugenda ne nnoonya w'embeera mbadde ngamba yaziwa ggwe era ne weyaziipadde nandiguze lwansonga nze kuva buto nga ntegedde ekizibu kyange sirina kyendi okyagedde naliira nja kukola ekyo kyennyina okukola ne tugenda ne tufuna bwe twagula ne tugula era twali abantu bana nze taata wange n'oyo muganda wange kancunya ne taata wange omuto kati wamuteekako n'erinnya eddala nali muteekako muganda wo ki kancunya ekitegedde kaakati awo ne tugulawo kati naye tumaze waliwo gwe nagulyamu mu nnyumba yalimu ne mulekamu lwansonga nti nze nali sinnaba mukazi ali waka waabwe nkyabira wa taata wange kati buno kasa taata yampa katadde oba nangamba sigenda muto yemu ne mukamwana wange ne ngamba omukyala kwati okuba okole ki oguliddeyo ewaka ontonemesa wano kati bwe yaddeyo ewaka maama w'omuwala n'amugamba olabye nodda ku buvuka bw'endongo kakufunyisiza olubuto kaakati okola ki nagamba temuwulira naye natamanya nti n'omuwala we yali afunye omuntu omutuufu teyakimanya era nasigala nga bwe nfuna 10 nkimuweereza kati bwe twagula wano nadda ng'azadde omwana okumutuuma amannya era tata wange oyo omuto yatuma omwana nga amannya yamutuuma amannya ne mugamba nti tugende tubeerewa ewaffe tetupangisiza na kupangisa tufunye we tubeera naye kati challenge we yali wano we twagula wano waliwo yali yagulawo omulala nga ffe tetumanyi tuwezezza tufunye layisi $1,000,000 kumbe waliwo yakola ki yagulawo era awo tufuna ttagali mba nakabeeramu emyezi nga 4-3 eyagula wajja mukyala agamba nti nno wano obeerawo otya nsimbyewo ebitooke nsimbyewo kasooli nangamba wano banguzaawo bwemanyira nti nno kakoze eki kaweddemu oddayo oti emabega kati alaga endagaano ennyumba teriiko wabula poloti yonna ngule nga bweriko kati awo nkubira taata wange ajja twogezeganya tugamba tugenda kukola tutya kubanga taata wange baali baalabawo tusala amagezi awo kati waliwo yali neiba wange nga ayagala kugulakokko nga ali wafunda ne tuteesa ne tugamba nti nogulako wano eno kati nange nenoonya ssente endala tuzikwata ne chairman ne tuddiza omukazi nakwata ekkubo lye n'atambula n'akola ki n'agenda tandika okubeerawo era ekyo mukyo kye nebaza taata wange mu byonna ekyo nkimwebaliza era ekyo kyensinzirako ne ŋŋamba nti owange omuzadde takola ki tasobya ne ŋŋamba yenewe mu byonna byeyankola taata wange yankolera ekyo ekyokunzaala n'ekyokubiri ekyokukola kikikola kati no yanfunira wembeera nemba nga sipangisizza era kati wenkyabeera bwentyo wenkola ki bwentyo nemba nga embeera yange obulamu bwange bubuze butambula mu ngeri y'enjawulo nembeerawo nentambuza obulamu bwange. Omukyala bw'ajja okutuma amannya omwana wamukkiriza n'addayo? Era teyaddayo, yajja mu bufumbo era teyaddayo. Naye mukyo kye nakola we nabeera naye okumala omwaka gwali gumu nakwata ekkubo officially nenkwata ekkubo ne bakadde bange taata wange oyo yankuza n'emikwano gyange ne tugenda ewaabwe ne tumwanjula officially ng'amaze omwaka gumu ne tuddayo era nembeera naye mu butongole era abazadde bamanyira nti nno nti ye kituufu wadde akavubuka kaali ka kaliyoki naye obwongo bwali butegeera kaali kavunaanyizibwa awo nno ndowooza omulabe wa Troners Media okitegedde. Waliwo ekirala ky'ogamba, waliwo ky'otategedde? Ndowooza kagiiko natabula omutuufu omulaba kakonge kakukubo era amannya ago gonna nga buli mwaka nina ofuna erinnya. Omwaka guno 2024 neyongeddeko erinnya ery'omwana mamange omu yekka bw'ati. Kati oba wenaafiira oba n'abanyina wenawangera emyaka 9 ekuba nyina amannya 9
buli mwaka neeyongerako ennyo. Omwaka guno gwe neeyongeddeko omwana wa mamange omu yekka bw'ati. Ekitegeeza nti nno nazaalibwa atya. Watandika ddi kugenda ng'oyongerako amannya? Amannya ago nageewa okuva we natandika okukola obwa MC mu Karaoke. Mwaka ki? Sijjukira. Kati bayita mu mirembe in a peaceful way, baje tutegeeragane in a peaceful way mu nteeseganya. Kati oyo Seeka ajja ngamba. Seeka yali asula ewa taata we nnyini oyo eyanzijjayo eri ajja ndabirire. Bamuyitiramu bamugamba abagamba. Kati oyo Seeka abagamba nti nze nja mulaba nja kwogera naye. Seeka n'aŋŋamba. Seeka ne mugamba ne munasaddaaka enjiibwa. Abantu abo seetaaga mulabako mu maaso gange saagala. Seetaagira ddala. Seeka akola ki? Kati waliwo senga yafa abalire bayita senga Namusoka. Wewe Kayunga era afudde mwaka guno 2023. Wafudde. Oguyise. Guno gwenye oguyise. Kwesere tuli 2024 oguyise. Kati senga oyo ne bamuyitiramu. Kati senga oyo ng'akwatagana bulungi ne taata ono yanzijja eri okunkuza. Ne bamugamba twagala diriisa ono akole ki? Tutabagane ne taata we ne baganda be bano baagala kutabagana naye. Taata kati yali musobya nze teyambuulira kati nze mba ndi awo ndi mu mirimu gyange nga nkyabeerawo ewaka naye nga omanyi nti ngenda kuyiriba njiribyeko gye mpiribyeko ajja nkubira essimu aŋŋamba komawo waliwo nkwagala kati ngendo Kajiiko. By then ng'olina essimu? Nalina akasimu. Nalina akasimu ke nali nina era nakajjako oyo taata wange yali yakampa. Taata oyo baakamuleetera n'amala n'akakwata n'akampa. Oba okitegedde n'akampa nakalina. N'akola ki? N'abanga kati olwatuuka awo ngenda okuyingira bwe nti ewaka mu nnyumba. Nasooka ebweru ne ngenda olaba ebweru ndaba engatto. Nikoze kiki kino? Ngenda okuyingira bwe nti mu nnyumba okukuba bwe nti kateni nga senga atudde, senga n'abaana be baazaala, ndabawo taata wange, ndabawo abo abaganda bange, waliwo n'abantu ab'enjawulo. Olingiza balingize. Ng'eddiiro likubyeko weeriti nga lijjudde. N'ogamba wano. Nemanya nti nene embeerezze. Ne tutubula. Kati bwe lwayingira taata n'aŋŋamba yingira, ne nyingira ne ntuula. Kati mu kutuula n'aŋŋamba omanyi nti ye ensonga ereese wano taatawo ne maganda wo kutabagana. Konze kutabagana nti ye. Ebbanga lyonna twagala tuggyewo embeera eriwo ebaddewo mubeere nga mutambula ku nsonga yemu mubeere nga muli baaluganda. Konze ne mutunuulira nti kale ne batandika okwanja ensonga. Tuzze diriisa ono tumugamba bwe tuti atwepena otegedde alina obusungu ku mutima twagala tumanye biggwewo tutambule ng'abooluganda. Kati taata asituka aŋŋamba taata wange anzaala aŋŋamba oyo omwana oyo alina obusungu awalana banne olw'okuba bo bagagga olw'okuba balina ssente olw'okuba muganda wona alina ssente kyava amuwalana. Lwaki amuwalana? Olw'okuba alina ssente. Taata anzaala mpala n'oli nti olw'okuba alina ssente. N'aŋŋamba bannange kwe kuno entegeragana tezze okubeerawo nti nate taata yandibadde nga ye ayimirirawo wakati wange naye okundaga nti nate sitingazze ebibadde omanyi abazadde balina mentality eyo nti omuzadde tasobya. Eyo bagirina mu bwongo bwabwe ate eviiriddeko abaana baabwe bangi obbakyawa kye batamanyi. Okwekubira ku sayidi emu gulowooza ti nomunange omuzadde tasobya si kirungi nno. Kubanga nange kati ndi muzadde nsobola okumanya ensobi naye abazadde baffe ab'ebiseera ebyo baali tebamanyi nsobi. Abaana bakakati we bali simanyi ng'amala okubyogera ng'abyogera. Nga muganda wange oyo asituka abawanda emmere mu malusu n'aŋŋamba nti ngende nzikula magumba ga mmange ngalye nga naye asituka. Senga bwe basooka awo tutabagane mutukole ki byali bingi olw'obudde ngenda kuyisa ku nsonga ng'asituka. Nsaba muganda wange ono diriisa nsonyiwe tudde nga n'ebiri ebyaliwo biveewo tubeere omuntu omu. Ne ŋŋambawo nti ye jjukira mulinako obusungu obuyitirivu up to now mulinako obusungu ng'ayogera mbu tutabagane. Byaliwo olaba waliwo twatabagana ne gundi naye ate ye muganda wange njagala tutabagane tubeere omuntu omu. Nsaba nsonyiwe byonna. N'amala okwogera byonna byeyogera. Olwamala obyogera ne nsituka ne mbagamba ebyaddala omuntu ono okumusonyiwa alina kumala kuleeta amagumba ga maama wange ge yaŋŋamba ngende nga ziikule ngalye nja mumusonyiwa. Abaaliwo mu ddiiro ne basansabaga natandika otulika n'akaaba kati nze saamanya ki lwaki akaaba. Luvannyuma ennyo ayogera
agamba nti nno oba emirimu gye tegitambula bulungi okitegedde ebintu tebitambula bulungi alina question mark ku bulamu bwe kyenamanyi oluvannyuma baŋŋamba nti nno ndabika nkola ki oba nze nvirako kumubonyabonya oba okumuloga emyaka emeke nga tuli baana bato oba okitegedde oba okitegedde kati nze wenkitegeerera neŋŋamba kyavudde tazze nti nanetondera tezoluganda wabula alabika alina ebikola ki alina ebyomutawaanya ebyomuchallenge obwongo bwe bulowooza nti gwe alowooza nti nonze kati awo nakola ki nembagamba sigenda nemugamba amale kweta amagumba ga mamange bw'anaagaita nja musonyiwa n'akaaba bakoze batya tatta situsawo yeekamwanye owala n'omwana wange biki kyokka no nange ndi mwana we nange yanzaala oba okitegedde kubanga mama wange bwe yali afa teyandaga taata mulala wabula nze nagenda nga bandagaalwa yoona ate era nga ne evidence weri nti yaani naye alaga nti no liigwa ayite omwana we neŋŋamba isoke kati olagira tatta naŋŋamba ono yankuza omuto ono yanzija yeri nansiza bale naŋŋamba omanyi nti ye genda omuzadde tasobya genda ogambe nti no twaha omusonyiye embeera eveewo kati nenkomawo mu ddiiro nemugamba naddamu nambuuza ebibuzo nemugamba nti no mumusonyiye ko ye omusonyiye nti ye ne batwala takibiira awo bazitodde agenza aguze soda nenga ku mutima gwange sikoze eki simusonyiye olwokuba nti no nyina okusanyusa ani nosanyusa tate era nakikoziza awo olukiiko ne lwabuka ne tutambula ne tugenda nenzirayo nze mu kusoma kwange nensoma nasomera ku muzikiti ogwa Katangawuuzi nasomera bumeeya era omwaka ogwasooka kati ng'abasomesa balaba ndi musirise naye nga tebamanyi lwaki ndi musirise kumbe nina challenge yange nina ekizibu kyange kye batamanyi oba okitegedde ng'era balaba nina empisa nga era tebamanyi lwaki ntambula mu ngeri bwetyo era awo waliwo omukyala bali bamuyita Madamu Loyi era kati waali gyali ku masomero ago agasomesa naddala aga gavumenti Madamu Loyi nabanga nankolako nnyo omukwano nga yeebuuza lwaki ndi musirise era natuuka kuvayo nga tategedde lwaki ndi musirise kubanga natuuka ekiseera ekirabo eky'omwana asinga empisa nze nakifuna naye ng'ozirina nazirina kubanga saawalagaako mpisa mbi era sayina buzibu nabo lwansonga nali maze okugenda nga bankansolinze then era nze nafuga ku ssomero erya Nansana Bumeeya natandika okwenyigira mu byobufuzi bya prefect natandikira ku bwa food organizer nenfuga ttaamu emu bwe nava ku bwa food organizer nengenda ku bwa kundi chairman nengenda ku bwa deputy head boy nembuyitamu bulungi nyo basonga nali mukakamu nina empisa ng'ate abaana banjagala nengenda ku bwekipi era nenkola ki era nembafuga nenvaawo kati awo bwe nagenda nenkola mu P7 P7 yange nafuna 16 second grade gye nafuna taata wange bamuyita nga bampadde kwolwo lwennyini ne bampa ekirabo eky'omwana asinze empisa nga tebagera mbadde nzijja mbifuna ne bayita taata wange ajja nsanyukireko taata yamuyita ajje namugamba omwana nti yafunye ekirabo yasinga empisa mu ssomero ekyokubiri asomye bulungi nnyo taata yatunula butunuzibwa ati nga kwegamba mu bulamu bwe yatunuulira omuntu ngeri ddala kisina kyenyinza kumwongerako yalaba feeriya atalina kyenyinza kulabika nti no nyinza okulabika nti nonkera ku makya yalaba ekizibu Katonda kye yamuwa naye nga feeriya agiraba mu mwana we gwazaala gyantunuulira ngeri ddala tandabamu future yonna ng'alaba sina lugendo lwonna mu dduniya eno nensoma taata wange namperera nantwala ekusomero erya secondary Strive High Kawaala Strive High liri awo Kawaala era nensoma S1 olwatuukayo bwe nti ku S1 natandika second term nenesimbawo kuba time keeper nembuwangula nayita wano opposed omwaka ogujja nengenda kuba deputy boy nempitawo ogwaddako nengenda kuba chairman student district council nempitawo nempaka ku bwekipi bwosegede nembanga kaliya yange etambula bwetyo nembanga taata wange ono ambeereddewo taata wange ono omuto nga maanyi ge waliwo n'abantu ab'enjawulo abankwatirangako mu nsonga ez'enjawulo nentambula mpaka bwe namaliriza okusoma kwange awo lwamaliriza okusoma kwange nentandika taata wange nankwata waliwo omwami eyali nga asoma amasannyalaze nga yagasoma ate nga agakola taata wange kye yakola oyo omuto n'agwamba omwami oli
antwala ndigiriza amasannyalaze siyole ne pulakitiko kati ng'emisana tugenda andaga nti no wano kola bwoti tuddayo ekiro nga ankozesa mu bitabo kati bwe tukisoma kino ekiro bwe tusoma no mu theory nga tugenda wali ku pulakitiko emisana ng'akola ki nga ngamba kiri wano kino kiriwo ekiti ne bwe kiti naye mba nga nakamaliriza bwe nti okusoma kubanga nayigira emyaka 2 amasannyalaze emyaka 2 nayigira ku virika kyaki eyo eri effort eyo era abajikira nga bagikola innovation kwe nakolera practicals zange ba kwe nakolera kutwakolera era kwe nayigira kati mukuvaayo wayise banga nga bwengenda bwenti nembanga nina akasente kenfunye kubanga ninayiganga ngate bansasula nasoma ngate bansasula ngangula byenguze nembiretera tata wange naye imba ndowooza omwaka ogusembayo tata wange awo yalwalira oyo omuto n'alwala olumbe lwajjanga olusaaga ne bamutwala emulago teyavaayo n'afa naye nga mu mazima awo biseera ebyo nali nga nfunye omukyala nga nina n'omwana naye tata wange oyo nga sinaba kutuuka awo kubanga omukyala wange namufuna nga obudde bukyali nga nkyali mu kusoma eno naye tata wange oyo yatwala loolo nnene nnyo okumpita nga lwalaba nti nno ntandise okukuta n'obuwala yampita akaseera omuwala oyo ng'alaba ajja wakatavaawo nampita naŋŋamba jangu naŋŋamba omanyi nti ye nankwata siringi oba lwali 10 oba 5 sikyajjukira naŋŋamba genda ogule akalala katadooba ogule n'ekibiriiti ogule n'ekkando nengenda ku dduuka nembigula nembireeta nembimuwa olwabimuwa naŋŋamba nti okuva n'olunaku olwaleero nina omuntu gwe nnengera emabega eyo ku boys quarter naŋŋamba yateeka okuba maama wange ku lwaki mulabidde ebbanga ddene nga abeerawo takola ki tavaawo naŋŋamba kati kitegeeza nti nofuuse muki muntu mukulu wa buvunaanyizibwa oba okitegedde konse nti ye naŋŋamba akataala kano akatadooba kano okalaba kano kekuze nti ye bunkulaze obuvunaanyizibwa nti nno olina okulabika okutandika okwekola ki okwerandiza n'okwekumira ki ekitangaala mu nsi muno oba okitegedde naŋŋamba byebyo naŋŋamba ekyokubiri njagala otandika okuyiiya olabike nti nno ova wano ku nnyumba lwansonga mu Buganda omuzadde tagenda mutwe yemu ne mukamwana oba okitegedde njagala oyiiye wookola ki olaga naye nga amaze okumpa bino ebisooka neŋŋamba nti taata wange anvuddemu kati neŋŋamba oba omuwala mmugobe naye ng'omuwala nina challenge ku bulamu bwange engeri gye nazaalibwamu kati ng'ate omuwala ono ali lubuto nkitegeddeko neŋŋamba bwe mmugoba n'agenda ajja kgenda naki n'omwana wange ate bw'anaagenda naye n'agenda oba nnoonyiza oba ndabye oba tandabye kubanga wa bwe nali simanyiiyo omwana wange naye ajja kutuuka yabonebone yabeere atya neŋŋamba nja kupambana naki n'omuntu ono naye tewalina kirowoozo kigenda waabwe kulabayo waakiri olengezeyo ogambe nti wano ekirowoozo kati engeri gye nakulira ennyo gye natambuliranga mu kaliyoki oyo omuwala oyo namujja mu kaliyoki kati nga simanyi waabwe namusanga mu kiraabu nga simanyi waabwe yewa wabula kwolwo lwennyini nga tukuba endongo Katonda gwazza bibye lwemukwana lwemuteeka ku mmotoka eyaffe ey'ebidongo lwemuleete waka ewa taata wange anti baagala ba bidongo kati atandika olwo okubeererawo ddala kati awo taata bw'amala okuŋŋamba ekyo nnyiiga eŋŋamba kirabika ono akola ki naye ango baleese obuzibu nkola ki ŋŋenda omuwala mugamba sooka okwate ekkubo okole ki oddeyo wamala otandise okukola mu masannyalaze wano mpola mpola nkima amazzi bwe nkola ku masannyalaze abantu tebannamanya ate nno ngamanyi bwe nkola emirimu egy'enjawulo awo kati bwe mala okukola emirimu egyo egy'enjawulo taata wono ateeka taata wange ku pressure akuzaalira ddala taata wange alina awantu we yali yampa kati we yali yampa muganda wange ono ne maama we batundawo taata alaba nti n'obuvunaanyizibwa bundi mu bulago ngenda okuyingira omuzigo ateeka taata wange ku pressure nanga ŋŋamba tugende tubanje okitegedde oleme kuviiramu awo afune waakugulira tugenda taata wange tutandika omuteeka ku pressure bameka babiri nze n'ono bwe tumuteeka ku pressure akwata $4 million aziwa taata
amugamba mugende okole kyo omugulire omukola ki munonyeze w'omugulira era teyakoma ku ekyo awo mu kyo nebaza tata wange anzaala nti nno yangulira wembeera mu birungi byonna bye yakola yangulira wembeera era bajja bukuukubira tata wange oyo anzaala ne muganda wange ono kambonyabonya ne tata wange twali abantu bameka be bantu batya netugenda netugula poloti ebiseera bye wamala mu Kinyarwanda nakati nkyabeerawo netugula ennyumba yali ya ruumu 3 nga eriko ne poloti eringa 3:58 tugigula lwakuba tagali ali wamu nti wetumala ate okugula ennyumba eyo kumanya ag'ekitalo kumbe tuguze empewo nobo kitegedde tuguze empewo kyokka jjukira nti no kyakoze kikiri kyawedde kati mu kugula empewo tosikyadda mabega jjukira ffe nerabitata yagamba nakoze kyawedde omusajja tuba nakabeeramu kubanga nze ennyumba olwagigula abagigula twagigulamu abalimu nebagamba mubeereemu lwansonga nali nkyabeera waka wa taata omukyala musindise mukyala agende nze njiye noonye sente z'omuzigo kati mbagamba mubeereemu mpaka kati oli yabeeramu omwaka nga mulamba agubeeramu amala avaamu agenda nange ngenda nnyingira ennyumba mu kugiyingira mala akagibeeramu ndowooza emyezi ng'egi eyagula ajja aŋŋamba oliwo ngaani kati emabega ennyumba yo yali singule naye poloti yonna esigadde nga yonna bagigula nga ennyumba weeyitira wempitira omusajja ajja omukyala yasooka najja ambuuza nsimbyewo ebitooke nsimbyewo ki ambuuza owange oze otya wano kuwulire kuba omunaku tekya muganda wange oze otya wano mugamba nti annagulawo aŋŋamba wagulawo tiye naŋŋamba eno poloti yange yonna eno poloti yange yonna najjayo endagaano ng'ebyaddala yagigula maama ne ŋŋamba kaweddemu era kye nakola kyali ki poloti eyali ennene nga tuteesa na taata wange oyo omuto nga muyita nga munyonyola nti no tagali no yakoze eki yazze tetukyaddayo mabega nga tata ŋŋamba nti yetusaleko akapaati kati oli ng'agamba nze muveewo kati nga tuyita ne kiyamaani nga agenda okumanya ensonga nga ddala kyofu yakola ki oli yagulawo naye ndowooza mu butano yali tategedde nga tusala amagezi nga tusalako kapoloti akamu nga tukaguza neibe yali wammanga nga nyongera nange akasente ne tata wange kenalina nange kenalina nali jugula nali tandise okukola nga twegula nga neegula ng'oli tumubuddizako akasente ng'agenda ne wa kiyamaani nga bagenda nga bamuwa walala awo ng'embeera yekola ki ono nga mumugula ono yali aguze oyo nga tumwongera akasente jugula nasalako ku poloti n'enjongera oli ono yagala sente ze zeyagula ono yavaewo akola ki agende zali miliyoni 10 naye teyakuyamba eyanyamba omulala kugamba nti nedda ssebo vaayo nze njagala ewange ate yajja mu biseera nga poloti wagenze wakola ki walinnya kati ate ye ng'alaga nti no ye yagulawo miliyoni 3 okitegeera ate nze nagula mmeka kati kitegeeza nti no ye nga yagala 3 zakola ki agende twekuŋŋanya we n'atambula n'akola ki n'agenda ekyo kyenerabayiza taata wange ne mugamba nti no ekyo nasiima mu buntu omanyi embwa kiba kintu n'ogiyita embwa ekyo kyo nakisiima mu birungi bye yakoze eki yankolera olwansonga nesitapangisa ebirungi biri bimeka bibiri ekyokunzaala n'okungulira wembeera newankubadde wadde nali nakola okuva mu buto bwange nali nakola nga nkola nga ndogoyi ku nte nalundanga buli kimu ate nekirala ne maama wange naye yali yakolako kye yali akoze oba okitegedde naye ekyo kyo sijja kirola nga nsonga kubanga nange nakola ng'omuntu nandiviiriddemu awo ne maama wange yali yakola ki maama wange okitegeeza omutima gwali gwe kyekinga nange kenakola ki nange kenafunako which is okay then awo natandika okutambuza obulamu bwange kakati awo omukyala avaayo muleeta awo embeera eddamu enkuba okunoonya ekyomukyala akomawo kuva mukyala omuwala oli ow'emidongo akomawo ali lubuto yakomawo ng'azadde yakomawo yali azadde awo olwo ava waabwe waka wa maama we yaddeyo mu kyalo masuuliita kapeeka wano kumpi kati maama we badde n'olubuto bamugamba mwana waffe twakugamba ova emidongo tomedde kavubuka ka ndongo otusse biki boogedde ebigambo bingi naye kyasinga okubamalako enviiri ku mutwe kye bataamanya nti nno muwala waabwe yali afunye omuntu omutuufu yali afunye omuntu omuki kubanga era niwe nali nga mu bwavu bwange nga nfuna omutwalo oba 15 nziweereza kyogamba baali baliima nga sikavuka ka bidongo nali wa bidongo naye nga nali ntegeera nali njagala naye ekisooka kye nali njagala omwana oyo gw'alina okyegedde nali mwagala nga ŋŋamba nti no bw'amala n'agenda bw'atyo ajja kuba nga nze obulamu bwe nayitamu nga mbumanyi
Okitegedde era kasa yazala bwati mu bulamu bwange nga nsabirira nga njagala mwana muwala ebedda n'azaala omwana nga muwala n'amuzaala n'ajja naye natandika okubeera ffenna mu bulamu natandika okubeera nange kati waliwo embeera yatuukira n'enkuba nga muganda wange ono ayina emmotoka ey'amatooke zino zifuusa zikululana nabeeranga ku kibanda awo nga nkima mazzi nvuga amanda nvuga mbaawo naye ng'aleeta loole y'amatooke ng'ejjudde n'agipaakinga awo nga ntunulako nga bw'otunulirwako ku kintu ekitagasa tasobola nakungamba nti muganda wange omuno gw'ettooke guuguno nga loole ejjudde bw'eti ngagage obanga naye bamutumye butumye ngagage emmotoka yatundanga ekigendererwa kyabwe kyali kikutteyo yatundanga waka ewa taata n'agula emmotoka ezo ne taata ne maama we naba nga akola ki nga bamuwadde bizinesi naye nga tasobola kumpako wadde n'akakota n'akamu neŋŋamba isoke neneekolerera mu kyo kyonna abalungi abali abandaba sizze nti nno oba abantu nti nno bampe obuyambi ekyo kibagamba nti nno bampe obuyambi wabula nzize omuntu yenna asuubira okukola okutulugunya omwana yenna omuntu yenna okimanye nti nno muganda wange ife batukasuka kulaalira enkonyi bagikasuka kulaalira nedda na birimba oba okitegedde nkakasa nti nno siri mugagga nnyo naye obulamu bwange bulyokke ate era butambula oba okitegedde nze nga we nafuna omukisa oguvaayo ku medias ez'enjawulo tonaze media munfunye bangi oba okitegedde abantu ab'enjawulo abampita okwogerako nga bakubye enkuŋŋaana oba okitegedde ne mbabuulira abanteeka ku mikutu egy'enjawulo nga ku gundi ku WhatsApp kuno oba okitegedde bali ne bagamba nti tugenda kukyaza olwaleero oyogereko eri abantu baffe obabuulire bangi oba okitegedde ate era soogererako bwerere bamala teekako airtime oba 5,000 oba 10,000 abantu bangi abanneegombye nga mbabuulira gye nvudde wange n'abakyusizza obutayisa abaana bato bubi oba okitegedde okumanya nti nno ffe tufuuka kagumba weegoge kino oba oyagala oba kyagala omuzadde ali eyandaba embeera eyo gye mutuyisaamu okuggyako nga nfudde nenvaawo naye busafa nenvaawo tufuuka kagumba weegoge ate tuba babi nnyo tuba bakambwe abatenkanika tubeera tukitina kalungi konna ebyaddala nkubuulira amazima kubanga nze sirina kalungi konna eri famire yange eri baganda bange abo sigirina nabo bakimanyi kubanga sina kyembaagaza sina kyembeegombako tutegedde era ndi katwa gye bali nze ŋŋamba tubasonyiwe kubanga omanyi okusonyiwa kintu kikulu nnyo ensonga nkulu omanyi olutusa omuntu ayinza okuba nga akola ekintu nga tamanyi naye nga mu butamanyi obwo niyeesanga nti gye bujja ng'ate yejjusa naye oba oli awo abamu tukalubirizibwa ogamba bannaye ngende ngambe mwamitono zonu nti nsonyiwa ng'ate ekintu kyasukka dda naye oba oli awo weesanga nti obutamanya bukozesa ensobi n'esukka naye nze ndowooza nti oba oli awo mbasonyiwe kati kasooke nkubuulire kino nze embwa ngiyitambwa era seekweka lwaki kiba kibi nnyo okulimba omuntu n'omuseeneekereza eddiini gye nsoma ya busiraamu eddiini eragira okusonyiwa ddiini zonna era mu muntu nasonyiwa kubanga senga saabasonyiwa nali nja kukwata akakumbi n'embazzi ngende nga nkuba omu ku mutwe okitegedde kitegeeza nti no nakola ki singa saabasonyiwa nali ku busungu bwe mbalinako ne ku mbeera gye bampisaamu naki kye banteekako kubanga nze nafuna damage etagenda kumponako emirembe n'emirembe amiina ey'obusungu oba kitegedde ey'obusungu eri omuntu obwenje era ate yekyali gye kyansiza okufuna era senga saabasonyiwa nandikutte akakumbi nengenda nenkuba omu ku omu oba nabo banzise oba bakola ki I don't care kubanga era nze wembeera nga ndi ku radio eyo gyenkola oba ku TV kwenkola mbagamba ne mbagamba nti nno nti nze senga abantu batugamba nnyo okusonyiwa kinvudde ne muto kye mbadde ngenda okwogera enkyerabidde wadde ombuuza ki badde ŋŋamba nze ŋŋamba tubasonyiwe omanyi bayinza okukalubirizibwa okwetonda kizibu nnyo manyi omuntu ng'okoze ekintu ate ng'okiraba ku muntu si kituufu abantu abamu oluusi bakalubizibwa naye kati ŋŋanze nze nsaba obasonyiwe kubanga bangi tuyise mu mbeera eyo naye oluusi tusonyiwa n'ogamba waayi Katonda yayinza okukola ki n'osonyiwa n'ogamba nti bwonna we bali
be bamanyi naye bo bennyini nze manyi newe tuli ku ssaawa zino bakulaba kibalumiriza kibatawanya era basiba bandaba amasimu ne bagankubira ne basindika abantu ab'enjawulo atukoze bw'ati lwaki atwogerako nze ndi musajja ate tekiduduma kye mbadde ngenda okukugamba okubeera kimala ne kinva mu mutwe era buli kimu bakiraba bulungi nnyo tewolo kye batalaba eno sheeno wano kutonaniza media bagiraba ne ku TV endala boshegedde wonna wembeera ku radio bampulira buli kimu buli nfuna chance nze nja kuvaayo nja kwogera sijja kusirika maama wange tata gyali tata kuzalya anzalya ddala gyali maama wange tata wange ye nga ye namusonyiwa musonyiire ddala tata wange namusonyiwa oba oli awo kacupa kabasumbuwa tata wange namusonyiwa naye gwe sitagenda kusonyiwa ye muka kitange n'abaana be abo bo njogera kaati bakigezezzaako several times okumiitinga ne kirema banoonyeshe okujjako baba baagala mbasonyiwe baba baagala mbasonyiwe nsonga nkulu nnyo nze omuntu amala n'ava eri n'akutemako omukono ng'afunye obusungu alina ekigendererwa ki amaze okiyisaawo wamala okutemako omukono ne bamusomera eddiini eragira nti nno sonyiwa eddiini eragire n'abo abatukola ebikolobero basooke balekerawo bitukola lwaki bamala otukosa emitima gyaffe obulamu bwaffe ne bajja nti no betono omuntu akutemyeko omukono nti nno nsonyiwa nze ndayira nga yantonda mmala gutemako ogugwo nange nensooka nkusonyiwa ndayira nga nkakasa kyenjogera nti mala gutemako era yenze kyenjogera kyekyo kati nze ngamba nawe nensooka nkusonyiwa maama naye musiraamu mukazi musiraamu nze ngamba banoonye oba bagende wa mufuti ogende obasonyiire eyo mufuti ajja kubagamba nti mugezeko okuzibikira ebituli bino ebiwundu bino biwone abasonyiye nabo bennyini bakiwulire kubanga tebizibikaka ogamba otya kakubulireko ekintu kimu sirisonyiwa muka kitange kubanga lwaki yankola ebikolobero bye yankola ngalowooza nti nno ngenda kufa yankola ebikolobero bye yankola ne byankosa obulamu bwange apoto naawo oba okitegedde byankosa era sirisonyiwa muganda wange oyo abalala bano abaana baabwe be bazadde nyinza obbasonyiwa lwa nsonga nti nno bayinza okuba tebalina kye bamanyi naye lugiimu eno eriweene yaaba abantu abo sigenda basonyiwa kajiiko tugenda kuva wano nga tubasonyiye nga nange mwendi kubanga ekitabu ekitukuvu kigamba akukola obubi bw'omukola bulungi kakati nze nsuubira nti oba oli awo nze mmanyi abantu abasinga obungi bakola ebintu ebikyamu ebibi nga bikosa bannaabwe naye nga oba oli awo nga tebamanyi until oba okutuuka lwe kimutuukako nagamba kikosa kiruma for example omuntu asobola kubanga afiiriddwa nga mukwano gwo oba nga mukwano gwange nafiirwa oba omwana oba mukyalo oba maama oba ki kati oli yennyini najja nabuuza bannaye kuziika kwawa nti Kabale nga wala maama nedda nja kumulaba nga akomyewo naye nga mukwano gwo kakati nekikomawo nekigenda ewo sayidi eri kiyinza okuba sikufiirwa ŋŋambaga n'ogamba nti nange ndaba wala naawe notakola ki kati ate ye nekimukosa nnyo okusinga ate ggwe weesanga nti oba oli awo nti mu buli ngeri yonna nga tuli ku Toners Media programu eno nsaba obasonyiwe mukama wange abantu abo baali b'amaanyi oba okitegedde obulamu bwe nayita mulimu ebimu bino byesitagambye nze muka kitange oyo oba ojjukira emabega gye nagamba yandiisa eddagala lye nnalya lyambonyaabonya obulamu bwange bwonna
yandiise eddagala lye namanyako lye n'amaaso lye nalabako ku makya nga ngamba kino nga nenkola bulungi ebibuuzo nga buli mwezi mbanga yeesokola bwenti ebinyama mu kamwa bwenti buli mwezi omwezi ogwatukanga nga mbanga yeesokola bwenti ebinyama mu kamwa oba okitegedde mpaka taata wange oyo yalwana oyo omuto n'antambuza ku basajja abalukuyayiraazi baali saidize eri Kawempe ne bansomerera edduwa natoba sisobola na kubasonyiwa oyo omukazi sikulimba ge mazima buli wenzijukira ode nga teyassa mukono omukyolo teyassa mukono newe nakula nentuuka wa ng'era akyantambulirako mpaka taata wange nanneegaana nangamba nti no si yanzaala era taata wange olwaki namala nemufuna netutegeragana naye okitegedde naye ng'agamba si yanzaala omwana w'omukulu yono muganda wange ate nga nze musingako emyezi ng'ena yani nze takola ki nze tamanyi naye nga maama wange bwe yali afa nze saamulabako saamanya owabula nze gwe bandaga yani kati taata wange yandibaddewo okumbeererawo ye ng'omuntu andaze nti no si yanzaala tamanyi lwaki lwakuba nti nno omukyalo oli abalabe ba Toners Media munnange emboozi ya kajiiko oluusi nange nkwasaamu ku mpewo nempulira nga sibitegeera naye tusaba bamaama mwenna kubanga oba oli awo abasajja bebasobako sobola kusanga Simon nga alina abakazi nga 6 naye n'asigazako ki ate nga buli omu yazaala kakati munnange abaana abo babasigadde mu mikono gyo maama tukwegayiridde abakyala muve mu mbeera eyo okubeera nga mujjukira odira nojjukira ku maama oli n'okonekitinga ate kuwona omwana n'olyoka okola byonna by'oyagala kikyamu era wano ku Toners Media tukivumirira nesekuvumirira nti bw'oba omwana talina nsobi yonna talina musango teyaliyo we mwabisinkana tabimanyi naye tusuubira nti ebyammwe gweno oba okubagana n'ebbaawo mukubagane oba mukola byonna bye mwekola mwe mumanyi naye abaana tebalina ki tebalina mutawaana tubasaba nti mwenna abakyala ate tuwulira nti n'abaami kati gye bali abaami nti omukyala aze n'omwana mbubo basalawo kubawasa buwasa babeera bawala naye kikyamu kubanga oli era asigala mwana wuwo kikyamu nnyo tubeegayiridde tubasabira ddala nti bannange embeera eyo si ntuufu oba tomanyi anaavaayo atya osobola kubanga omwana n'omubonyaabonyeza kyonna ky'oyagala naye ne bukya ku makya Katonda n'asukulumyamu oyo yekka n'agamba nti ono omwana yanaasobolanga okuleeta sabbuuni wano yanaasobolanga okuleeta sukaali yanaaba asobolanga okuleeta kuleeti ya soda n'emmala ng'omwaka mulamba nga terabise wano buli kimu ng'omuntu bw'aba alwadde y'omwana avaayo n'agamba waayi omutwalo guno bagulemu ki soda omulwadde anyweko so n'olwekyo buli akikola kikole ng'okimanyi okikola at your own risk kikyamu nnyo tubeegayiridde naye kansuubire essaawa zino takyakuliko takyakulondoola ntandikirawo siya takyalina wantandikira oba yali ayagala ettaka liri akapuloti ako butaata ke yakuwa sivana ku poloti wabula taata wange yali musajja alina ettaka yalina musajja alina ettaka alina ng'alunda musajja mulunzinga w'amaanyi kati bo abakyala kye basinga okulunda kiri kimu tunagamba batunulira bibiri omwana ono ajja kusika amala atwala ettaka ye kyasooka okutunulira wakimbongo n'atandika okubonyabonya olw'ekyofa oveewo naye era nze mbagamba nti nno we tutafa we tukula abangi waliwo abafa nga tetutegedde ne bafa abaana bangi bafa babuulira amazima bafa kubanga nange singa tegali manyi Katonda nandifudde kubanga bye nayitamu bingi tesobola nabba nnyonnyola naye Katonda wakuwandako eddusu n'okula tubeera babi gye bali sisobola kubeera bulungi gwe n'onongamba nti nno musonyiwe nja kwegirira wano ku mukugunikuni kugamba nti nno musonyiwe naye sisobola bulunzijukira bye yankola sisobola wano ku Toners Media tugamba nti kituufu oyinza okuba nga okiraba ng'ekituufu ky'okola naye si kituufu tukwegayiridde tugamba nti gwe wenna abadde akikola bannaaye tukwegayiridde kikyamu omwana tomanyi bw'aba akuze kiki ekigenda kuddako ate nze mbeewuunya abantu abamu ojja kusanga nga abaana bano ogezaako okubaawula ate ogezaako okubanga olaba oli tabeera n'ono nga ate ku nkomerero bamusaayi ki
obulamu Katonda ajja kuyita ng'abaana bano olema obalese ngo obaawudde era wekiri ng'ate balina okuyambagana naye nno tukugamba nti Florence Media ebyo tubivumirira katusoke tuwumulemu tugende mu bulango bwa bakama waffe awo nno tukomewo n'ekitundu ekiddako kyembadde mwagaliza embazze kibuyaga asudde Tronas Dry Cleaning ebujuuko kyekyokuddamu kyo bya Dry Cleaning Services twoza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuuko Katete stage aku Kalongooti ku kkubo eridda ekyebando leeta engoye zo mu Tronas Dry Cleaning tukwoleze ku bbeeyi layisi okumanya ebisinga tuba ku noti 7 ana mu 2 ana mu 4 7 mu 6 Tronas Dry Cleaning ebujuuko Tronas Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugongo ogukuluma jangu mu Tronas Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansala Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 275 Tronas Mart Store bakafulu mu mifaliso komyewo nate ku mukutu gwomanyi gusinga okuleeta ebintu ebinyuma tukomyewo nate tuvudde mu kuwumula mu bulango bwa bakama baffe nga tukyaline omukulu Kajiko n'atabula omwana wa maama we Wekoomu tewali gwalina ku nsi eno Yekoomu talinaako mwana kyakabi atugamba nti omukama mw'ekyumule ky'emirembe amusonyiwe byonna byamusobako mu kaseera ako ke yali nga awangaddeko mu nsi muno naye nga obulamu bwe butyo ate oyinza okuba nga olowooza nno nogamba naye bannaaye kati ndabika nkomye naye nga Katonda ye puroguramu ye yagiina n'agamba nedda ssebo bali beeriko byabwe gwe olina okubeera wano bwoti olina okubeera kino gwe olina okukola kino so mu buli ngeri yonna Katonda obuyinza yaba abulina yekka tukomyewo nate twakomye wali nga kituufu kiganye kyo kyagaana kyagaana kikyagaanye oba kiragaana tunakikomyawo naye tujja kusigala nga tugamba nti kyagaana bwe kiba kikitwala tukomyewo nate kati essaawa zino taata waali omukama taata oli yamutwala baganda bo weebali embeera etambula etya kubanga kati muli bakulu n'abakulu mukuze embeera etambula etya awo kati mu kyo ndowooza mu mwaka ogwo 2023 oluvannyuma lw'okulemerako kubanga taata wange nali mwetaaga nga w'okiwulira nalwana kyonna kyensobola jjukira nti yali yankolimira yankolimira nti no ngende mboneebone kati ng'alina okutusonyiwa kati yali yankolimira nti no ngende mboneebone kati mu kyo nensigala ng'ekintu ekyo kikyandi ku mutwe kimbobbya omutwe ate ekintu ekyo taata kye yayogera kyandeetera nnyo obukambwe bungi nnyo eri abantu bano lwa nsonga ebyaddala sayina kintu kyonna kyonna musango gwe nakola sirina naye challenge yonna yonna eva ku bantu baluwa bali eri be bavaako ki obuzibu naye nasigala nga nkyamulumba nga mpita mu bantu ab'enjawulo nga nkyamulumba nagenda ne kali akagera kagamba nti omuzadde takola ki takola nsobi neŋŋamba nja sigala nga nkyamulumba mpaka we namulumba era mu kumulumba abantu ab'enjawulo bonna abaamutuukiriranga okuli mikwano gye bayimamu b'oku kitundu baani basenga bonna taata yagaana okulabika nti naabawuliriramu nti nansonyiwe yagaana bonna nga buli kiisa amutuukako awanda muliro
saagala kumanya ekisira ni ky'omwana lyanzita lyabonya mukyala wange kikibe saagala naye munnange bwe nalemerako ne nnemerako nesigala nga nze nkyagenda gy'ali ng'omwana nesooka nfuuka omusiru nenzikakkana eri abantu bano nze mmale okufuna tageti yange kiki ye neetaaga ne ŋŋenda ne neefuula atalina kyamanyi ku maama ono olwamutuukako n'aŋŋamba nti nno nti ye tomaze kutambulako ku nsi n'ogiraba nga nkuze kati lisenti 223 nga nkuze okiraba tomaze kutambulako ensi n'ogiraba kati challenge we yava nalina ekyansoomooza kyali ky'amaanyi jjukira nti no nange omukyala wange oyo maama w'abaana gwe nkugambye yanoba n'akwata ekkubo n'agenda kati nga nyina ekizinga ngamba oba kikolemo kya taata omwana amukulekera abaana yanoba nga yandekera abaana 5 wangi taata abaana 5 n'anoba n'agenda kati buli kisa omukyala gwe naleeta yasaana kwebazako yafumba owa mu kidongo yafumba oyo yali mufumbi myaka emeka ng'agenze myaka kati giwezenga 6 ate yatumuzze naye takyaddika tekisaasoboka kati nendowooza nti nno kirabika challenge eno evaawa nga bwekisa omukyala gwe ndeeta yakola ki yagenda yateeta yakola ki nemba nga nyina obulumi ku mutima obw'amaanyi ng'olina okuddayo eri taata kati nga ngamba oba kino ekikolemo taata kyankolimira kyekyo era lumu bwe ntuuka okugendawo gy'ali naleeta omukyala omwana muwala najje waka n'abeerawo ndowooza okumala emyezi nga 5 ng'oli agenze nga lwe gwetata yagenda naye nga nze sina kikyamu kyonna obwongo bwange bukulu butegeera kiki kyenkola kati mu kumuleeta n'amalawo ebbanga ndowooza nga lya myezi nga 6 ku 7 nga tetuyomye nga tetukoze eki nakwo tukkubo n'agenda kati n'anoba n'agenda kati bw'anoba n'agenda yanoobola okuba nti nno eziti 222 bwe yanoba nendowooza ku mutima gwange yanooba nti olwokuba sirina ssente nina abaana alaba embeera teri okke bwe yagenda bwe yatuuka eri nemukubira essimu nemugamba naye oyinza okukwata ekkubo nodda bwe ziba ssente tugenda kukola tubeere bulungi naŋŋamba nze nagenze embeera sijja gisobola okitegedde ate kati nina n'omusajja mulala bba wange yali mukama katonda nakaaba nga bw'okiwulira nava ne kukyala netula bwe nti wansi nenkaaba nendowooza oba kikolemo kya taata kyobalaba abakazi tebampangaalako obwe bulumi buno bwe nnina nakaaba nempuyanga ennaku entuuse ku mutima buli mukazi gwefuna yakola ki yanoba n'akwata okubo n'agenda neŋŋamba isoke nakaaba nemwesibako omukyala n'agaana nandaga nti nno sibyaliko ye n'akyoma n'agenda kati bwe namala bwe nti okukaaba nesituka nga omanyi omulalu aliko ekintu kyaliko neŋŋamba nentambula mpaka waka wa taata namusangawo bwe namusangawo bwe nti namusanga ne mukyala we atuddewo taata atudde nga wali eri oyita saidi ki nagenda ddala mpaka waka ati kubanga ono atudde ofubutuka saidi ki ekyokukola nali kimanyi nti no bw'otandikira eri ku taata obeera kafo olina kusooka kwegula wano ewaani ew'omukyala era bwe najja bwe ndi kubanga natambula okuva ewamala mpaka kayunga wa Kiso ku bigere naye nga transport namulina naye nga nyina ekintu ku mutima kinzita nentuuka ali bwe nti nenfukamira wansi nemugamba maama nzize nsaba kunsonyiwa bwe mba nyina kye nasobya naŋŋamba ensi ogirabye weewagalawagala wano n'abantu abakuwagaawaga udde tumaze n'okomawo n'odda ali mu kwongera kakasa bye yakola tumaze n'odda nalina ekinuma ku mutima nemugamba nsaba kunsonyiwa byonna nsonyiwa naŋŋamba olabye obulumi bw'oyiseemu aboona bonna baali bakuba tokutte ekkubo n'odda nemugamba nkutte ekkubo n'enkomawo naye nga nze nkimanyi tageti yange eri ku ono naŋŋamba nti ye bwe namala neŋŋenda wali mu maaso ga taata wange nga mmanyi taata wange ono ye twaba okukoza yavaako oli okufuna obuzibu nenfukamira wansi nemugamba taata nsaba kunsonyiwa ebyo byonna bye nasobya omanyi kyonna kye nasobya taata nsaba kunsonyiwa nambuuza kiki nemugamba taata nsaba kunsonyiwa naŋŋamba okusonyiwa nti ye naŋŋamba genda nina abantu benyina okumala okulaba okukusonyiwa nina kumala kwerowooza okulabika nti nno nkusonyiwa maama abaana amala musooka musalirako nti musonyiwa oba nedda nzijja
kati awo lwamala nengamba isoke kasa gambye okola ki okunsonya te bulijjo takyogera nengamba isoke nenkwata ekkubo nenzira kangu omutima guwewedde nengamba kansoke nesonyiwa bakyala nsoke mbere n'abaana bange kubanga nze abaana bange bonna mbalina newayitawo ennaku yampa ennaku 3 nzireyo nenkwata ekkubo nenzirayo era nenzira ewa maama nendaga nti nno ki ndi mutowaze eri maama nemugamba nangamba nti munange genda okatata omuganda nange nawe yogeddeko naye akusonyiwe naye akyagaanyi okinayogeddeko naye akusonyiwe naye akyakola ki akyagaanyi kati ki ekisumuzo master ki katono ono maama mukatata takyakirina wabula kina ye muganda wange ono eyanvuma ogenda okulya amagumba ga maama yakirina ekinsonyiwa n'obutakola ki n'obutansonyiwa kati ye bwe yajja bw'ati ne babyogeramu ne maama we jjukira nti no taata wange baali bamuwunzawunza dda yavaako eddagala lye bazze bamuliisa kyogera live eddagala lye bazze bakola ki yasiimuka n'avaako ate nze nali sikimanyi nti n'avaako kontrole bagikola ki remote we bagirina kati abasajja tulabye kati bwe naddayo taata nangamba nti no tiye ojja kudda sinaba kulaba muntu gwe nyina kulaba kati gwangamba okulaba alina kulaba aluwa muganda wange ono kati nemmala nenkola ki olwampa ennaku zampa nemmala nenzirayo kati maama nangamba nti nonoonyako ku muganda wo oyo nengamba kyenjagala nkimanyi nja mmunoonya nenfuuka omusiru nemmunoonya nemugamba muganda wange ki ekiriwo nti ye omanyi kati tulina okuzzawo oluganda tukoze tutya naye ku lwokusatu jangu ewaka tulabagane nze ne muzeeyi nga waali ensonga ezo ziggwe ebyaddala era kyeyaŋŋamba bwe kyali bwe naddayo ku lwokusatu ne tuyingira mu nnyumba maama n'atandika kiki omwana azze musonyiwe noono n'agamba noono n'asapootinga taata musonyiwe taata tiyalonzalonza n'akola ki n'aŋŋamba nkusonyiye n'aŋŋamba jangu wano neŋŋenda n'aŋŋamba nkusonyiye byonna n'aŋŋamba fukamira nenfukamira wansi n'agamba muganda wange naawe jangu n'atukwasa bw'ati ku mikono ogwange gwebaga gwasooka oti naye n'akwatako naye n'akwatako waggulu natusomera edduwa n'atugamba nti nno ki nkusonyiye byonna byonna bikola ki naye nammwe buli omu akola ki buli omu asonyiwe munne oba okitegedde neŋŋamba alhamdulillah bulijjo kino kye nnoonya oba mbadde musobya obadde sibadde musobya naye kaasa eri envuddeko ebadde eyokunkolimira ey'okukola ki ngende embonebone newakubadde wadde mbadde sibonabona financially naye ate bwe tunobwe nti mu bufumbo bwange tebuteredde okyere nendowooza oba we wali challenge ate ddala ekituufu yinza okuba nga we yali nenkola ki kati nemba nga nzirayo nemugamba kati kyenasooka okusaininga mbwongo bwange nengamba sigenda kuddemu kuwasa mukazi yenna nkoyo okunta wange kansoke mbeereko single father naye kati bwe nzirayo nsanga taata ne imaamu mba nnyonnyola kati ngenda nsatolinga mpola mugamba nti abakazi bantawonyiza ekimala sikola ki taata ngamba nangamba egyo emyaka gyo teginatuuka kuwuula ne imaamu n'akola ki nakigamba nangamba noonya abakazi oba okwanya emmeka oba bameka ojja funa omutuufu anaakola ki wangi ojja funa omutuufu mbwe yagamba atya egyo emyaka gyo teginatuuka kuwuula nangamba bajja kukwagaza abaana bo kubanga nze first born wange kati omuwala alina emyaka 16 ali mwesittu kati nabanga bajja kukwagaza omwana wo bajja kukwagaza baka abasajja okitegedde ate tolina muntu gwojja kumatiza nti no kikubanga nze ndi kansala mwewunye na akansolinga abafumba akola ki ku radio oba ku TV kyenkola ki era nebuuzibwako kati engeri gweze kansala ngenda okunyonyola omuntu nti omusajja bamukwatayo bati omwami bamukwatayo bati nga nze ndi muwulu emipiira kino mukiyiga okuva ku nze nti omukyalo oyo nja kuwa ekyokulabeko tino mama abaana bange yasooka yaleka abaana n'agenda abaana bano basigala nga bange omukyalo tagenda kubeera wuwo naye omwana ono gwozadde agenda kubeera wuwo kati lwaki omukyalo akusuuza omwana wo ng'ajja kgenda afumbire omuntu omulala agenda kuddamu kujjukira oba kitegedde tajja kujjukira naye omwana tagenda kwerabira era ne bwetolola bw'ati ensi enadda naye omukyalo bw'aba agenze nga bamututte tagenda kukola ki tagenda kudda ate ekirala mulowooza nti nomutubonyabonya mutukyunya naye tumala ne tubeera successful siri mugagga nnyo naye ndi okay obulamu buli weebuli ndi mumanyifu nina byenkoze ebyenjawulo bwekitegedde ate okuba singa abo abambonyabonya bonna they are all under my feet ekyo kimu ekyokubiri wali ogambye nti yasiimuuka olowooza asiimuuse abasobola kutegeera nti yasiimuuse tasobola kitegeera naye nze nkyogera nti no kyekituufu yavaako bamuggyako anti kakati kyekiri kyeŋŋambye omanyi gye bakoma okumuwa ebidagala ebingi ebyo bimala ne bikola ki bikola reaction byadda
obokyegedde byadda loko omukyala munanga ayagala kino ne babaliisa ebidagala ebyo so byadda ate era bajja kisasulira. Nsaba obakoyina b'otumirako boweebaza mu bulamu bwo awo nno tuwunzike puroguramu eno. Neebaza bakama bange mwenna abangoberera ku radio station ku Double Kinyarwanda Voice Radio keke mbebaza abangoberera ku TV abampagira mwenna ku Green Monday Television program bagita Green Light Show ebera kubulerwa mukago okuva saawa 2 mpaka saawa 3 program bagita Green Light Show injogera ku nsonga ez'enjawulo zonna nze ndi freestyle kyonna ekibeerawo kyengenda nakyo okyedde obulamu obw'omuntu nga bwe tuwangaliramu ate okukeke ku Double Kinyarwanda Voice Radio online kwetuli okyegedde awo womberako okuva ku Monday mpaka Saturday program bagita mukuliko eyo era nayo tulaba ensonga ez'enjawulo kuba saawa 12 mpaka saawa 1 ey'akawungeezi mwenna abangoberera ababosi bange ensiimye ennyo n'emikwano egy'enjawulo eno mu kyo kyesinga okunyumirizaamu kiri kimu nti ate okuntunywa kwabwe kwanfuula omuntu ow'ensonga ne neemanya nzaani ne neezuula n'okulabika nti nno neekwatako okwefuula ensonga nti essaawa zino nga bondaba kagiiko natabula luli baakolanga bwe baagala naye kati essaawa zino nina emikwano egy'enjawulo ate abanene ab'enjawulo kitegeeza nti nno sikyali kikulu kino kyogenda onnyiga bw'oti kitiibwa kya Mukama ekyo sikyali kyo otegedde neebaza abazadde abampagira ku ssomero lya Malagulama Junior School otegedde essomero lyange mbebaza ne Clever Minds College International School essomero lya secondary nalyo lyange otegedde ne benkwatagana nabo okuddukanya essomero eryo ab'enjawulo cabinet gye ntambuza nalyo essomero eryo mikwano mwebale nnyo mwebale ddala abazadde mwenna abawa Malagulama Junior School Clever Minds College International School mwebale nnyo okulabika nti nno muwagira omwana mama ngomu yekka bw'ati n'omufudde ow'amaanyi n'abalaba bonna abandaba ku TV ku radio buli wamu wonna ku social media ez'enjawulo mwe mufudde ow'amaanyi ne munirabiza ennaku emabega yonna nange nga buli wentambula buli omu agamba nti no yoyo kagiiko n'atabula era lyessanyu lyanyina ku dduniya eno siri mugagga nnyo naye olwekyo vanga kuba nti no buli wamu wootuuka at least waliwo abantu ku 100 kuliko 2 abakumanyi kyanjawulo. Siibula mbasiibula nsigadde nze omwana mama ngomu yekka bw'ati atagejja atakogga atagenda kakonge ka ku kkubo akeekoonako yagwa yenze kagiiko natabula ovu Uganda atagejja atakogga atagenda kakonge ka ku kkubo akeekoonako yagwa akuuma atakuumira mpeera awangale Ssaabasajja Kabaka agudegudonadi Mwenda Mutebi anjagala mwagala atanjagala sikwagala. Oyo ye kagiiko natabula ndowooza ebitundu 3 atubimazeeyo olwaleero. Nange mbagamba nti abazadde mwenna kiseera kya kuwandiisa abaana ku masomero mutwale abaana ku Grammar Junior School wali ewamala musobole kubanga abaana basoma abaana basobole kubeera nga kye beetaaga kye bafuna. Ate bw'obeera ng'otwala omwana mu Kisulo ku Grammar Junior School itira wali ku Toners Mart Store osobole okufuna omufaliso otwale omwana agende asome awo nno ye future. Naye twebaza Katonda nti essaawa zino okusinziira ku kitundu ekyasooka ekyokubiri ekyokusatu nti kagiiko natabula bw'omutunulako weewuunya toyinza kukkiriza nti ebyo byonna y'omuntu omu ayabiyitamu. Naye nja kusigala nga tukubiriza bamaama bannaaye embeera eyo siteba ntuufu okubonyaabonya omwana. Tomanya omuntu anaabeera omuntu enkya anaataabeera omuntu enkya. So olina okuba nga okola ebintu ebimu ng'olina okulowooza nti enkya singa wabaawo embeera eno nkola nti mba nswadde kubanga kati waliwo okuswala somewhere weekuli omuntu kubanga kye wali osuubira Katonda agamba nti nedda gwe kyoyita ekinene Katonda akiyita kitono kyoyita ekitono Katonda akiyita kinene. Naye yagamba nti kagiiko natabula nkyamwetaaga abeerewo abeere ekyokulabirako eri abalala. Awo nno tuweebaza Katonda olwa okuba nti asobodde okukuuma mpaka kati mpaka leero. Toners gemanya gange nsigadde nga nze muweerezaawo wano ku Toners Media mbagamba nti Omukama abakuume atakuumira mpeera.